ekintu ekyatwewuunyisa wabula nga buli kyapa kiriko kisoma abantu basatu ng'era bwe twalina ab'emituba emikulu ne tuba n'emituba emito ne tuba n'ennaalinya n'olukiiko oluweza abantu 10 okulaba ntutegeerera bannaffe. Twasika minisita Kakuggu paka okutuuka ku eka 4 n'ekitundu n'atwongerako ekitundu. Ekyapa ekyo kiyimirizza kaakati tugenda kussaako commissioners caveat okulaba nti tewali kyonna kitambula ku kyapa kino tunoonyereze we tunalaba nga twansifo yali mbi. Trespass okusalimbira najja mu bibanja byammwe n'amala gayita mwamuyita mwamukkiriza. That is trespass. Njagala obeere wano nga kamera z'eggwanga lyonna zikulaba nga nkulagira directing you to implement the presidential directive 22nd February 2013. All those who have been involved in victim, which includes taking over people's vivanja and giving him half or a quarter. That is a crime which must be prosecuted in accordance with the law. Ekyo kyo sitiisa buli anaaba nti titukanyiza ngenda kumutwala mu kkooti. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.